Yes, mukasya kano nga twolekera batugamba the world is fair. Bakutusiako sema je twolekere wabula syagala mwerabire. Shafik for service takutusiako spare wa mashiwa ne Kampala Uganda. Nabagamba shikani bwakwanifa tawa zao. Mbozi ngogase ko mobile shop.uj abakutusiako amashimu agomulembe. Amashimu amasufe nnyo kamala gali ku internet. Nabagamba site eyo ate ina binje ebyenjawulo ebisufu okuzama. Kakaino twolekede kyatulese. Mukutandika twatandikira bali bashoka ne bakulengeza omukyalo bali. Ningo omukyalo kusya kumbera gyali mbambi yali mbunkenke. Yali mukutya atete yali yekka waliwo n'omulala ssebo omwami yali erudda. Ninga bonna okusiiza kumbera gye balimu. Bali mukutya okwekika ekyawaggulu kamala. Babambaza byeru. Batandika nno batemako omutwe. Batemako omukoomu. Batukane kuono. Ninga kyebike kyakigenda maaso nabo baali bakitegeera. Jasi kutya buti ninga shigamba nti tibakimanyi laba nno tabbu yamutuusa n'asooka amuggyako omutwe bwe batyo ne bawalula ne bawalula mayiti zaabwe ne bazireeta erudda ne bazituusa ebbali kati ku migongo gyabwe emabega kuliko ebintu ebyali biwandiikiddwako era nga kuliko n'obufaananyi obwali bukubiddwamu ebyo byali biwandiikiddwa. Kyonna kibite binabategerekekwa nabagambi tuli kwanjula kwa sinema. Oli n'alyoka akwata akambe n'atandika obbasarako eddiba mpola mpola eri ku mugongo. Bamaze obbatemako emitwe kakati no babasarako eddiba mpola mpola ku mugongo. Bannange njagala olabe. Ne balyoka bakijjako ekiriba nga kiringa kapeti. Eddiba ly'oku mugongo ne balijjako nga liringa kapeti. Oli n'alyetika bulambalaba nga amaze oddikujjako n'alitwalirawo mu mpembe. Waliwo senkagale yali maaso awo. Kali bwe balituusa waali n'alitunuulira. Bw'alitunuulira n'asooka aliisaamu amaaso bino ebiriko emabega biringa byawandiikibwa ebyedda. Bwe yalaba kye yali alabye n'agamba otyo. Katuvaayo tudde ebbali. Ngeri y'ekkanisa. Ono ali mu kusoma wabula asoma ekitabo ekyawandiikibwa ekitukuvu akisoma mu lulimi Lulasya. Ono yabuuza muno kakasa wandiyagadde okubiri ebyo by'oteekateeka. Kiki otegeeza mu nandiyagadde okubirya biri ku mmeeza tulina okubirya. Ffenna tukimanyi nti munaye ofaayo nnyo toyagala gejja na kulabika bubi. Akyalina n'endabirwamu mu kisenge ky'oyinza okikkiriza. Alabika afa nnyo ku bulungi. Wamma endabirwamu togiina. Gebintu byokwekolako. Yagamba okulabika obulungi ssebo okubeera mulimu gwa mukristaayo. Katonda ye yakikola bw'atyo. Syagala mu nnyimbe. Oba mmwe mwagala obuteefaako kiri gye mulize tebinkwatako. Naye okulabika obulungi n'okwefaako ssebo ekyo mulimu gwa mukristaayo. Kaakati waliwo ebbali omukyala embeera gye yalimu teyali nnungi. Baali mu kumuteekateeka. Kakaino baali balangirira waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu ebituusewo eri eggwanga. Pozingo gasseko n'ebirala. Pozingo gasseko n'ebirala. Oli akwate kubo n'asooka ayimirira maaso ga Bikira Maria. Era bw'atyo n'awerekeza essaala mpola mpola. Masekati g'ekiro nga bonna beebase. Watandika okuwulikika engeri y'enswagiro. Bikira Maria ali ludda. N'abagambye kuno kwonna tuli kwanjula. Era basaba mbeere bakkaka mu kano ke twolekedde. Mbeere bagumu. Kakaino mukazi wattu aba yeebase. Bali baakutte kubo ssebo ne basala amaliba. Bwe bamaze okusala amaliba okuva ku migongo gy'abannaabwe ne basooka bagakuŋŋaanya. Mukazi wattu awulira wano tali bulungi. Bwe bamaze okugakuŋŋaanya ne batuuka ne babaako we bagasibira. Balina we baagagattidde. Galiko ebyawandiikibwa ebyedda ne balyoka bagasiba baasuse ne bagakaza bulungi. Bamala okugakaza ne babaako we bagasibira. Mukazi wattu yasimuka.
waliwo ebimunyonyogedde ne bimuleetera okusimuka naye ng'awulira atawulibwa. Olubuto lwatandika okumuluma. Olubuto lwatandika okumuluma lwamuluma. N'atukesya n'afuluma mu kisenge kye nga tabitegeera. Ng'olubuto lumuluma okamala. Yajja mukazi wattu asindogoma yajja akaaba. N'ayitawo n'ayolekera ebbali mu kinaabiro. Bw'atuuka erudda mu kinaabiro yazza kabalansi yasise mu lusese makirwa kuno. Katonda wattu. Tawulira bulungi. Ali mu kinaabiro. Kati mukazi wattu ng'amaze okusesema yalowooza ati oba osanga atereddetereddemu atandise okuwulira akawendereza. Yeetunuulira mu ndabirwamu. Era bw'atyo n'atandika osekaaseka ku mukka bw'ati. Abenga akakinga apo ziba teziri busa. Amasannyalaze gaatandika okwekyanga. Amasannyalaze mu kwekyanga ayitibwa Sisa Yuli. Amasannyalaze geekyanga. Kati ettaalimu n'etandika okwaka. Byamusobako olubuto olubadde ng'olukakanye lwaddamu ne lusoka lumusimba. Lwaddamu mukazi wa ne lumusimba. Kuno olwamusimba ate lwamuluba bubi nnyo kamala lwamujja mu kinaabiro emisinde. Najja mu maaso g'ekibume kya Bikira Mariya. Ng'alinga abooza ne kaddira mu butuufu bannange. Naziiza gwaki? Alinga abooza yaziiza gwaki tabitegeera. Katonda wattu. Abaali wano kuddamu okuzza amaaso yalengera mu kibatu musaayi. Mu kibatu yalengeramu bulengezi musaayi. Then olubuto ne lulyoka lumusimba. Olubuto ne lumusimba ng'alinga agenda okuzaala. Yatuuka esya n'akuba omulanga ogw'omwanguka mukazi wattu bambi. Yatuuka n'afaamu omulanga. Kati nga batugamba St. Petersburg ku saidi y'omu Russia. Ogenda kunsanyiwa mukama wange. Olinga agamba nti ogenda gaana okusiizira kuyitibwa. Omukyalo n'ayitibwa Sister Yulia yasabye nti gwe yeetaaga ossiikana. Okimanyi nti kino ekintu kiruddemu emyezi ne gye mbadde siteekeddwa kubeeramu. Nze saagala genda maaso na performing exorcism. Bingi byenkoze bye seetaaga. Onaamugamba togenda performing exorcism. Essaawa zino kino kyakuvalifyinga kye twandise divine power. Ono omuwala bagamba nti aliko amaanyi ag'enjawulo. Ate kirabika kino kyekusiya ku muwala gwe wataasa mamusta. Naamugamba nti omwala gwe nataasa alina mental problem. Nze nakola abapaati kyonna kye bateekeddwa okukola. Namuwa attention ne muleetera okutegeera nti obulamu bwe bwa mugaso nnyo n'okusinga ekintu ekya kyonna. Okuva olwo ekirwadde ne kirekeraawo. Oba osanga ensonga ya Sister Yuli egenda kwetaagisa. Ke kaseera ensonga zino nzeesonyiwe. Njagala nsigale nga ndi mukristaayo omulungi dhandi okubeera bad priest. Osega tayagala kubeera mupaatiri mubi. Yamugamba ekyokubeera omupaatiri kyesigama nnyo ku nkola y'ebintu engeri gy'oba obikozeemu ng'omukristaayo wabula si ku nsomesa y'obukristaayo. Osegeera. Speaking of love, bwe tuba twogera ku nsonga y'omukwano, Sister Yuli bagamba nti ali lubuto lwa balongo. Era agamba nti olubuto lutuukirivu. Agamba nti abaana abali mu lubuto boogera naye. Akimanyi nti omu is good, omulala ali evil. Ngenda kusaba obiyiseemu amaaso at least ku lwange. Nkusaabusabi kujje nkusindika. Father Fox nkwegayiridde. Kardinal Luso twamusindise naye agenda avalifyinge ku nsonga eyo. Expert mu kiyitibwa ancient language alinga ggwe. Bwebanga Vatican esindise omuntu kati nga Father Luso asuubira okuba nti essali aliko agenda kubeera paapa, lwaki basindikayo nange nga sikoola? Anti kati twagala omanye nti Vatican ensonga eno bagitaddeko nnyo amaanyi. N'ekyo tugenda kusaba wandibadde okitulamu olabe. Kakaino mu kaseera kano yakwate kuba najja nga amaze okwogeramu
ne Faaza bamugambye nti weetaagibwa. Yabadde agamba nti ensonga eno agiruddemu n'okusinga abawadde ebbanga n'okusinga ku bbanga oba osanga lye yali abawadde. Essaawa zino yali amugamba nti ayagala ave mu kintu ky'obufaaza, ayagala asigale nga mukristaayo, n'ekyebika aliwo ekkubo eddala ly'ayagala okukwata. Ekkubo ly'ayagala okukwata ayagala ava mu bufaaza kwegamba asobole osiikana okwagala agwe mu mukwano. Kali yajja n'asiikana omukyala, waliwo omukyala gw'alina yamusimba fayiro n'agitwa mu n'agenda okuzza amaaso nga bambi. Omukyala gwe bamugamba okwata ekkubo ogenda okusiikana nga kiraga nti kuva buto abadde ayita mu biseera ebizibu ennyo kamala. Oba osanga wandibadde okwata ekkubo ogenda omusiikane. Yagamba kati ebiseera ebisinga keesi z'abadde akolako zonna zibadde z'abo ababeera possessed, ababeerako oba osanga emmandwa ogasseko n'ebirala. N'ekyebika ate ono omwawufu n'amugambye nti wandibadde ogenda n'omusiikana. Oba osanga kyekijja okufuula good Christian ky'oyagala okubeera. Saagala kintu kyonna kigenda kunzijjako. Kino tekigenda kunzijjako naawe ekyokuweereza. Tekina bwe kigenda kunzijirako. Nyina okwata ekkubo ogenda mu Estonia, nyina emirimu gye nyina okukola. Oba osanga bwe naaba ngimaliriza nga naawe omaliriza, nja kukomawo tutule twogere ku nsonga y'ogenda mu Canada. Ate Edmonton gye tujja okwogerera kijja kuba kifo kirungi bwe tunaatuula okwogerera ku bikwatagana ku bye twagala oteesaako. Karwali kye yakola teyagaana. Yakwata ekkubo n'afuna eggaali n'alinnya train esobole omutwala eri omuwala ono gwe bagamba. Bagamba nti olubuto lwe lwanjawulo lwe yafunye kiraga nti olubuto lutuukirivu lwa balongo. Era ng'agamba nti abaana abali mu lubuto boogera naye. Omu mulungi, omu good, omu evil, omulala evil, bonna abalongo balenzi. So kati mu byonna kye yasabye, omukyala yasabye ayagala kwogera ne Faaza ono ayitibwa Faaza Fox. Yasabye nti ayagala kwogera ne Faaza ono ensonga z'ayagala zitegeeza ono. Lori abadde aganye naye yagamba tewali buzibu, kale kangukole nga gwe mulimu ogusembayo. Era nga bamugambye ku kino si kyakwambulula. Kesi esinga zabaddeko zibadde za exorcism, kwambulula abantu bajjako mandwa pozi gogaseko n'ebirala, okubayamba abadde balina psychological problems nga baziyita mandwa oba bizibu byampewo, nabo n'asobola okubayamba ne batereera. Kati bamugambye this one it is just a verification of divine power. Genda kukakasya kubanga bagamba nti ono ye aliko amaanyi ag'enjawulo amatuukirivu. Ngeri gye yafunyemu n'olubuto kusiizira ku ngeri gya nnyonnyola, ngeri gye yafunyemu n'olubuto. Kali yakwata ekkubo n'atuuka mu kifo ekyali kimugambiddwa. Nabagamba Vijay Junior nga bulijjo. His Eminence Cardinal Russo. Anti ono yayitibwa Cardinal Russo. Yono mwami gwe yabagambye nti okusinziira ku bbanga lyamaze mu buweereza w'obukristaayo eddala lyaliko ayinza n'okubeera paapa. Lwaki ate nze munneetaagisa? Ndi musanyufu munnange. Mu bintu by'ozoowandiika eby'enjawulo wagenda n'owandiika n'ompaako lifalensi nambuuza obisoma. Newakuba tutuuka essira ne tuba nga tukuze naye ate wabawo bye tuyiga mu mugigi oguba gujja. Bw'oba tofuddeyo waliwo kye njagala okulaga. Yasooka n'amuleeta ebbali bamulaga Mariya akaaba. Biikira Mariya avaamu amaziga. Omanyi muntu wakola investigation kali agenda okuzza amaaso ebbali waaliwo engeri ya taapu. Kizibu ki ky'osikanye Father Russo? Olina okubuusabuusa nti Mariya atakaaba. Onoonsonyiwa munaaye. Onaagamba gye kikoma ogenda maaso n'okunnyogoga. Waliwo kye tuyita condensation. Waliwo developments zonna ebweru wa initial report. Olifaalinga ku nakyala ko ne bisinga ggwe yabadde asaba kulaba ggwe. Ngenda kwanjulira ayitibwa Father Saul. Father Fox ono ayitibwa Father Saul.
naye ali ku keesi emu ya Sister Yuli. Ayitibwa Sister Yulia. Suppose what happened in Murmansk, or perhaps because there are so few Catholics in Russia. I see. Того, как она оказалась у нас, ее считали. Ono agamba nti Sister before nga tebannaba kumuleeta wano. Bagamba nti yali yeetunda, yabeeranga ku bbala nga yeetunda before nga tannaba kujja wano. Yalimu olwa komando. Lwina abagambe yo si nsonga nze kyenjagala sooka musika ndabe. Baakwata ekkubo ne bamuleeta. Obradien, sister. Wasiibye otya munnange kono good afternoon father abadde ayogera mu Russia. Спасибо. Kankulekaawo. Bamuleetedde. Speak English. Oyogera oluzungu. Yes. Yagamba yes ndwogera oluzungu. They didn't tell me that. Naye ate bangambye nti oyogera oluzungu. Lwaki bangambye nti oyogera oluzungu? Isn't. Mu kusooka nabadde soogera luzungu. Only reason. Era essaawa zino ensonga lwaki njogera oluzungu mbe nga nsobola okwogera naawe nze mbadde soogera luzungu. Why don't you tell me why you became... Lwaki tombulya lwaki wasalawo okubeera omunaani? For purpose. Agamba nti ensonga yali for purpose. Goes by you realize. Omanyi bagamba nti akaseera bwe keetula otukesya n'okimanya nti olinga eyajja wano okufiirawo. But in my case, Naye ate ku saidi yange Katonda yagamba nedda. he's given me. Y'ensonga lwaki yampadde abaana be nnina mu lubuto olw'ensonga akyayagala mbeere ku nsi. You don't think that these children are from. Tolowooza nti bano abaana be nnina mu lubuto bava eri Mukama. Abaana bonna bava eri Mukama. I suppose. Then kati oli mutuufu bw'oyogera bw'otyo kirabika gwe fokasi yange togitadde ku kyeggambo. Of course nkimanya abaana bonna bava eri Mukama. Wabula specifically bano banjawulo. Lwaki wasabye okwogera nange? They tell me things. Agamba abaana be nnina mu lubuto be baŋŋamba. Way of knowing. And they told me about you. Era abaana be baŋŋamba ku ggwe. Tell you about me. Kakiki kye baakugamba ku nze? You are the only one. Baŋŋambye nti gwe wekka Bad thing from. asobola okugezaako bataasa okuva eri ebibi. You think something bad's gonna happen to you? Olowooza aliwo ekintu ekyetabwe ekigenda otuukawo gy'oli. The church didn't bring Si nze yakuleese wano, ekkanisa si ye yakuleese, Mukama ye yakuleese. to stop his plan. Bagezaako okuba nga bayimiriza enteekateeka z'abakyamu abali wano. Abali wano balowooza nti bo bamanyi ekiddako. Mbadde sinaba kumaliriza anti tugende. Abadde akyayogera ne bamwetika bamuggyewo. Naye ng'amugambye nti abali wano balowooza bamanyi nnyo naye tebalina kye bamanyi. Okujjako wano gabadde maanyi ga Mukama ge gakuleese. Si kkanisa nti yeekusindise. Wabula maanyi ga Mukama okuva mu baana bano. Gwagenda okubataasa. Sisi ate abadde atya. Nagwe yayitako ng'atuddeawo naye nga kirabika tabitegeera. Yambooza ali bulungi. Услышите шорох. Bw'onoowulira ebikubagana mu masekati g'ekiro saagala ofunemu kutya. Oyo amanyi okuva mu buliri bwe n'atambula wano siripuwooka. N'agamba oke. Bamugambye amanyi okuva mu buliri bwe n'asooka azungazunga wano eno wonna. You wanted to see me here a minute? Bangambye nti oneetaaga oyagala okunsikana. Anti jangu. Hi. Sooka ofune ekyokunywako nedda sigenda kunywa ndyoke. This Yamugamba luno olulimi olutegeera. it's cuneiform, obviously. Luno olulimi lukaineyifomu. It's syllable Lukanada. Si Canada azini Canada. Waliwo ekintu kye bayita Akanada. class of Zoroastrian priests. Baali bazoroesi be baawandika olulimi luno. True. And this is the original. Ate bino bye tulaba bino biri origino byali transferred okuva ewamu okudda ewalala. Is this written on? There are others Waliwo n'ebirala sooka gy'olabye. telling the same story. Birina olugero lw'ebyogerako. Arabic Avestan and Luhiburu, Lukeputiiki. a virgin will give birth to Virgin ajja kuzaala abalongo. one evil. Omu nga mulungi omulala nga evil. They can learn to love the Antichrist will try and kill his brother. Yagamba nti Mesaya ng'agezaako okwagala okutegeera muganda we Antichrist ajja kutta bulaazo we oba abo abalwanisa Christ. I don't think this word's supposed to mean Kino ekigambo tekitegeeza nti born of a Virgin oba but that the devil will have to enter her through free will. sokoleke tulabe. Choose to have sex with a man. Of course. Kale agenda obiyisaayisaamu. Why did I think of that? Kino ekigambo tekitegeeza nti agenda kubeera mbeerera.
kitegeeza nti ajja kuba yegadanga kwegamba have sex obanga amaze okwegadanga n'abasajja. Nakyo abali wano agenda okuwulira, genda okuzza amaaso okulengera olubuto luli mu kwekyanga, lujja ne lupiyuuka ne luddayo. Ono kyakola kyava awandiika erudda okussa ku kyasobodde okutegeera mu byawandiikibwa. Nze ndowooza olowooza profesi eno ntuufu kono kisoboka. Agamba nti bino byawandiikwa ba Zoroastrians nga ne Christ anaba kujja kono bino ebigambo bino ebyawandiika scripts zino bw'ozitunuulira oba scriptures zino bw'ozitunuulira zirifaalinga ku kitibwa Revelation. Your Eminence, Weekitiibwa, I've seen here today. nze okussa ku kyendabya olwaleero. Sister Yulia's history of mental illness. Bagamba Sister Yulia alina mental illness, alina obuzibu mu bwongo. Era senga nze yali amukwasaganya yandibadde yasindikibwa dda mu ddwaliro ly'abakatalo okusobola okujjanjabwa. Ku information gye nnina bagamba nti omwana oyo yafunanga visions ng'akyali muto nga teri asobola kuzitegeera. Baamutwala mu basawo ab'enjawulo naye nga bonna tekuli asobola bitegeera. Kyebika omwana oyo yatandika okufuna visions za Katonda ng'akyali muto ddala okukamala. Tuleme kudismissinga ki ekigenda maaso mulamu we. Kisoboka, it is possible. Oyo omwana bwe twogerera ng'alabika n'okulabikirwa. Abaali wano mukazi wattu akyakaaba olubuto lupinduka bwe lweyongera. Agenda okuzza amaaso ng'alengera oli ayitibwa Father Saulo yajja. Mukazi wa n'akuba omulanga baasooka ne bamukubirawo akayiso. Yali akuba omulanga ne bamukuba akayiso. Thank you, Father Fox. You've been most helpful. Ngenda kusaawa weebale munnange onnyambye. Essaawa zino gwe nkutadde kati ne bw'ogenda. Your Eminence. Weekitiibwa. N'akwateko ne yeeyongerayo musajja wattu. Laba. Kali aba agenda n'asooka awulira enswagiro. Akwateko bw'okwolekera gye baali bamugambye awulira enswagiro ziyita. Awulira ebiyita ebifa eno ebidde eri ebifa eno ebidde eno. Ne yeebuuza biki ebigenda maaso n'okukutira eno. Yajja. Gy'asembera mu ngeri ya kimpowooza awulidde ebikukuta ne yeebuuza. Ebikukuta nga biva eno bidde eri bidde eno bidde kiki ekigenda maaso. Kyamwalisa okujja ebbali. Waliwo n'ekyamuyita emabega ky'ataasobola kwekkaanya. Ky'ataasobola kulaba waliwo ekyamuyita emabega. Nakkirira mpola mpola. Yajja. Njagala olabe. Bw'awulira ebikoona. Musaatu alemeza ambulemeza awulira ebikoona n'ajja. Ebikoona ssebo nabyo tebitudde biri siriasi. Bikoonera ddala d'amaanyi. Yajja agoberera sawundi. Waawulira ebikoona waasonga. Waawulira ebikoona waalemezaamu waasonga asonga busonzi. Agenda okugulawo okuzza amaaso ebweru waaliyo obutiti. N'alengera ebigere by'omuntu abadde atambula ngadde eno. Kiki? Muntu kyayinza otambula mu butiti buno ng'ali mu bigere. N'amulengera ng'aggwerayo. Budde bw'akira ali mu miti. Agenda okuzza amaaso nga Sister Yulia. Amazzi gayolekera gannyogoga okuzaama. Yamulaba. Ono nazza amaaso gy'ali. Yamuyita Sister Yuli. Soko lindeko. Kwe kujja emisinde yamugamba Sister Yuli soko lindeko bannange. Yaleeta emisindo kamala.
amuyita sister Yuli sokoleke. N'ayitawo n'ayolekera amazzi. Mukazi ayagala kwetta. Agenda okuzza amaaso nno ng'ekitaba kyayingiddemu kiringa musaalabba. N'alengera obwana obuvaayo. Abaana bavuddeyo wansi mazzi abasse. Abasse Sayuli yasse abaana. Kukyuka ng'akuba omulanga. Loodi yasisimuka. Kibadde kirooto kibadde kimukwatiro yasooka na yasimuka olusibuka kirwa kuno Katonda waage tasobola kukikkiriza atoba boy yajje bali atuyanye n'okutuyana wakasera kabadde mbuliri ng'alabye ebyo byayitamu atuyanye n'okutuyana Kagero gya bwati ng'alina gwalengera ali wano. Alina sister gwalengera jukya bamugambi waliwo sister sleepwalking. Amanyi otambula mu kiro. Amwekanja ali awo. Namuyisawo n'amuleeta mu buliri n'amwebasa. Olwedde baali bamugambyeko. Kati agenda okuzza amaaso ng'alengera eri waliyo ekitangaala. Nga kiraga nti waliwo ebyali bigenda maaso n'okubanga bikolebwa. Kyamaliza okwate kuba okusituka ajja alabe ki ekyali kikolebwa eri emmanga. Laba. Most of humanity will be damned to hell. It'll keep us sedated by induced labor. I thought this was an abortion. It is. But it's late in the pregnancy. Kati bano baali eno nga boogera nga bagamba tugenda mukuba akalagala akanamutwala muleeba asobole okuzaala. Oli naaweza nti mbadde ndowooza egenda kubeera abortion kona okusiza ku stage gy'alimu. I cannot kill the Christ. Tetusobola kutta mwana ate omutuukirivu. Anti tuteekeddwa. It'll bring about the end of days. Bwe banaaba bazaaliddwa bano bagenda kukomekkereza obulamu bw'ensi. The choice is ours. Okusalawo bwe buzito bwe twetisse. Era saddaaka ffe tulina okugikola. Watch this mission on earth. Era ng'agamba nti guno gwe mulimu gw'aba Vox D ku nsi kuno ow'ekitiibwa. Aya. Yabawulira n'asooka yeesika n'adda ebbali. Bamugambye nti abo abaana balina okuttibwa tebateekeddwa kubeera ku nsi bagenda kuleeta enkomekero y'obulamu bw'ensi eno. Kiki kye baayogeddeko okusiza ku scriptures babadde bagenda maaso n'okunnyonnyola nga ziraga zituukirira kwegamba zinyonyola ekiyitibwa revolution. We'll be born together, but not now. Bagenda kuba bazaalibwa nga bali bombi wabula si kati kono ki kyoyogerako. Naawe okkiriza mu by'ekisiro bino. Tekisoboka kubanga yafunye olubuto olwo nga Mukama ye yalumuwadde naawe. Visions yalaba nga akyali mwana. Bw'oli kadino ekkanisa yakusindika olinga mutume. Anti ba Vox Day. Vox Day be baani? God's voice. Bo baliwo gezaako protecting abantu humanity. The Antichrist will return when mankind is furthest from God. Bagamba nti Antichrist oyo sitaani abalwanisa Yesu Kristo bajja kudda ng'abantu beesambye Mukama nga bali wala okuva ewali Mukama. Ono omukazi ayagala abaana bano kyekisooka bambi. Lwaki mumuggyako abaana be? Baagala bamuggyako babatte. Abagambye omukyalo lwaki mumuggyako abaana be? Wabula nono musaatu yatuuka essira ne yeekuba mu yagamba naye kati kiro ki kyenkoze kono kadino. Tulina okuyamba omukyalo ono tumuggyewo nga bukyali. Ekyo nkubulira amazima tulina okuyamba omukyalo ono bambi tumuggyewo nga bukyali. Yajja.
agenda otuuka ebbali ekyamala eviri ku mutwe nga bano sebo bali mu kusamira. Balinga abali mu kusamira bano beyita ba Vox Day. Ddoboozi lya Mukama mbu. Baliwo ogenda maaso na kutereeza ebyo ebyokulwanisa bye basuubira mbwe biyinza okulwanisa Yesu Kristo. Bali eri bali mu kusamira baagala bali mu kusaba mala okusaba bajje basobole okutta abaana omukyala be yeetisse. Yabakwata n'akwata ne kadino n'amugamba omukyala tumujje wano. Bano okusinziira ku nzikiriza yaabwe kyabeka tebagoberera nkola ya Mukama. Tebali ku nzikiriza ffe gye tukkiririzaamu balayika batemu. Baagala kumutta bayinza okubanga ne ba Antichrist. Bagenda okujja. Ngenda kusaba wenyweze tugenda kuba geeti. Togenda sobola. Yera yagamugamba togenda sobola kuggukawo. N'asooka atomera ogwasooka. N'amala n'asikamu emabega. Laba. Yadda n'asekula ogwokubiri omwami ono yafulumayo ayitibwa Father Saulo. N'alengera emmotoka erudda. Kujja abasiikane. Balenjaga weekaanye. Genda okutuuka ebbali okuzza amaaso okulengera ng'atolowooza mwali. Tebaliimu. N'alaba amatondo g'omusaayi. Bano balina ewala we baali bayise ne badduka misinde okujja osiikana waliwo emmotoka eyali emmanga eno. Genda okujja okwagala ogisekula buleti nga bayingidde. Misinde. Three tickets to Kiev, please. Tugenda kusaba otufuneyo tikiti 3 ezitwala mu Kiev. Azimuwa. Wabula Kanene Oluso naye yakiraba oluvannyuma bambi. Kati balina okulwana nga bwe basobola okutaasa omukyalo ono ng'ogasseko n'abaana. Lola. Bambi ngenda kwetaaga obuyambi bwo. Musaatu bamufumise ku lubuto. Kati balinnya traini n'esimbula eboolekeze ku sayidi y'omu Kiev. Wabula embeera gy'ali musaatu si nnungi. Kusiiza ku kye bamukoze bamufumise ku mberi w'olubuto. Yajja. Kabulaaza tolabika bulungi. Waliwo kye nsobola okukola okuyamba mu ngeri emu oba endala. Baba bali waliwo omukyala yajja n'abasaba tikiiti zaabwe. Munaamusimba tikiti ze balina. Yagamba tikiti ze mumpate za Kiev ate mudda ku sayidi y'omu Tallinn. Kirabika tuguze tikiti nkyamu. Ati ffe tetwogera Lulasya munnange. Yagamba ndowooza munaaba mutuuse mujja asobola okwongera mujja asasula sente endala. Kale nnyabo weebale nnyo. Genza obalabanga abafwaza. Ngenda kusaba at least ogezeeko okuma. Wabula kino ekyokubanga tikiti baguze zibatwala walala. Baguze ndala ate ne balinnya walala. Bakikoze bakigenderedde. Kiringa gula tikiti nga zikutwala kawempe bwayise gwe n'olinnya emmotoka nga ate dda jjinja. Kati bo baasegedde nti senga babanoonyereza akoli n'atuuka ku session we baabadde. Yajja kulowooza bazze ku sayidi y'omu Kiev. Era ajja kuba agoberera eri ekkubo. Nakyala. Jjukira olwedde baali bamukubye eddagala ly'ebisa nga baagala abazaala abaana kati yatuuka ekiseera ne kisooka kimusimba. Ebisa byamusimba nga atuusizza okusindika abaana bazaalibwe. Baamubeerako. Fwaza labika no yalina okumuzaaza tewaali kyakola. Fwaza yalina okumuzaaza. Baabano n'asooka alwana naye. Katonda wange. Ono ye musaatu talina nnyo kiddako awo ali awo alaba bulabi bigenda mu maaso tusiga nti alina ekiddako ekiri awo.
mukazi wattu bambi yakaaba yasindika bamugamba sindika tewali kyakola sukuma munnange ono yatuuka ye n'asooka abivwamu mbeera gye yalimu yali teyeeyagaza yatuukayo musaatu n'asooka abivwamu kakalino train ejja ngenda basaba musooke mundage ku paasipooti zammwe bannange Our luggage was stolen and we need to get to an embassy. omugugu gwaffe gwabbiddwa twagala genda ku embasi agero gira bwati nga balina abaana kale musooke mundage ku mpapula ate abaana mubatwalawa njagala ndabe empapula ezikakasa nti abaana abo bammwe kale alina gwe yatunulako bwe yamutunuulira yawulira akananka mukaabira mu mutwe akananka kasooka ne kamukaabira mu mutwe ne kamujijiira ne kamumalako emirembe n'awulira ng'emirembe gimuweddeko kamutuddemu awulira kamutudde ku mutwe kyeyakola bano nga balaba abaana baatandika okukaaba n'akyuka omutwe ku ndabirwamu kyokka agutomeza mu ndabirwamu alinga ayagala okuyitamu gino kyokka nga feesi yagwako ono kumutuga musaatu kibadde kirooto kyabaddemu agenda okuzza amaaso okulengera nakyo yamaze dde okuzaala abato boowe bali yamugamba ogenda kubeera bulungi wabadde weebase n'ensooka akutunga ekisago n'enkibikka munnange nakyo yamaze dde okuzaala abaana babano we bali abaana basobola osimatuka kyabadde kyamagero kyesobola okugamba kyabadde kyamagero waabatumye erinnya oli bamuyita Samwero omulala bamuyita Yakobo yabatumye Jacobo nandi Samwero mbu every second We've arrived. ndowooza tutuuse we tulina okuviiramu bannange kakalino train etuuse Father Saulo yatuuse dde eno ku station mirya wano n'abalinda baba bafuluma Sisa Yuli n'amugamba tetugenda kuyita eyo soko gye jangu tugenda kuyita eno Sisa Yuli amugambye tetugenda kuyita eyo kyokka eriyo wali omusajja oli gwe yabadde alaba mu kifaananyi akebera tikiti ninga Sisa Yuli amugambye tugenda jangu tuyite eno olona ali wano abalinze balinze bafulume train Passport, please. banaye tugenda kwetaaga paasipooti zammwe anti munaye tuleese baana for adoption osyegeera kano kamutunulira omukyala yali asaba paasipoota bwe yakatunira naye n'agamba waawe nkakasa be mutwalira abaana bano bagenda kubeera basanyufu bambi mukama akuwe omukisa teyalemezaamu nnyo akaana kamutulira ssebo n'alema kulemezaamu ne bakwate kubo ne bafuluma kale agenda okuzza amaaso okulinda okulaba train gyalindirako yene yatukidde bali bagenze walala ono yatukidde walala talina gwe yalaba bano bali ku saidi y'omutalini mu Estonia bagamba nti wiiki eno bagenda kufuna afura eclipse baatuka ne basooka basirikirira mbalina okuwumula bafune ku kyokulya mpozi ng'ogasseko n'ekyokunywa ono yali akubidde nakyala ayitibwa Rola yandibadde nga gafendi we gwalina essaawa zino amuyambeko munnange kuba ye muntu yekka gwe yali amanyi ku sayidi n'asobola okumuyamba nakyala yajja n'atuuka wali n'amusimba akafumito bambi ate nga yamukubiriza nnyo nakyala yamukubiriza nnyo n'amugamba nti omukyalo ono genda omuyambi
newankubadde ayinza okuba tagwa mu ttuluba lya keesi ezo z'obadde okolako n'essaawa zo kitwali nti yeetaaga obuyambi. Kaakano baakwata ekkubo ne bajja. Bannyonnyola ku ky'omwezi nga ffe bwe tubimanyi, bwe simanyi omwezi genda kulwanagana n'enjuba. Oli yabijjako nga kirabika tebibaleetera kubeera comfortable. Motoka n'esembera baabano njagala weekaanye. Swagaman yasiikanibwa ekyamugo University nawe obusinema butuusiza ddala bulungi. My grandfather lived out here in his later years. Agamba nti jjajja wange yateranga okubeera wano ng'akyali mu myaka gye egy'edda. Ky'ogamba famire ye eri mu bintu by'amafuta. Joshua kubanga twagala gezaako kukyusa mu nkola. Twagala kubaako bye tukyusaamu mpolampola naye nga tuli by'amafuta. Yabayisawo n'abaleeta munda. He became very strange toward him. Yatuuka ekiseera n'aba nga fokasi eri ku bisolo. This place is big. Ekifo kino kinene ate kibuguma. Kyonna kye mwetaaga mugenda asobola okisiikana mu kifo kino. Kifaananyi kya Namukadde yali nnyini kifo kino wekiri awo. N'abayisawo n'abaleeta n'eno wansi emmanga. Waliyo ebisiige bingi ebya buli kala. Bw'atuuka eno, He wasn't always this eccentric. He started prepping for the end of the world. yagamba nti yatuuka ekiseera n'atandika okwetegekera enkomekerero y'ensi. Literally strong to end. Era bino bye yasobola okukola wano. Dried goods, hunting supplies. Wano waliwo ebintu bingi, waliwo emmere gye musobola okulya, eby'okuyigga, alina ebikosebwa bye yakozesanga mu kuyigga. I believe he saw visions of the end times. That's what he spent his time painting. Yamala obudde bwe obusinga ng'apainting oba ng'asiiga visions. Father died suddenly. There are almost certainly light traps still out there. Ebweru newankubadde yafa naye ekiraga nti ebweru wakyaliyo emitego mingi. Alina ebisiige bye yakuba wano bagamba nti zaali vision ze yafunanga. Kati jjajjaawo yafa atya? Sooka ombuulire. Jjajjaawo yafa atya? Genda okulengera ebbali. It was unexpected. Yagamba nti okufa kwa jjajjange kwali tekusuubirwa. Koseera. Probably put them down. Abaana twetaaga tufune we tusobola obbeebasa. Kambalage gye mma mubatwala jangu. Yagamba omukyala gwe jankulage wogenda otandika okubeera. Kulaga abato gy'oba obaleeta. Rodi yasigala wano ng'akyekkaanya. Nja sigala nga nkuweereza mu bulamu buno mpozi n'obuddako. Bye bigambo Namukadde bye yaleka awandiise waggulu awo. Nti ajja sigala akyagenda mu maaso n'okuweereza Mukama mu bulamu buno mpozi ng'ogasseko n'obuddako. Lora yabagamba abato mbaleete mbalage gye bagenda okubeera. Yabaleeta erudda waliwo engeri y'akatanda. Ndowooza awo kiri fine, kiri oke. God bless you, Laura. Anti Mukama akuwa omukisa Sister Yuli. Ekituufu kiri nti oli malayika. Oli malayika munnange. Kati yajja n'adda ku ssimu. Waliwo tawo olugenda maaso mu kampuni gy'akola. Bagamba nti waliwo ebiva mu kampuni ne byonoona amazzi gatandise okulwaza abantu. So kati batunuuliza ye engeri kampuni gy'eri eyaabwe ya famire yaabwe. Father, Faaza, let me check your wound. mbalengera kusaba leka nsooke ndabe ekisago kyo bwe kiyimiridde. Yamusaba atuule ebbali asooke amukebera ekisago. Door stitch. Wuzi waziyuzizza. Weetaaga kuddamu kuteekamu wuzi ndala. Kazi katone katandika omukwasaganya mpola mpola. I think you will be okay. Ndowooza kati awo ojja kubeera oke. Kasamazo kidressinga buto nateera. Nenkutereeza. Awo ogenda kubeera fine, ogenda kubeera oke.
ono yajja Come back if nsobola okudda bw'oba kono nedda yasimbadde ndi mu mudresi nga kisago kali agenda yayina ogenda akwasaganya emirimu. How long can they stay here for? Olowooza bayinza kumalawo wano bbanga ki? Anti babalewo ebbanga lyonna lye baagala. Kino ekifo kiri ku ttaka lya kampuni ate sigamba nti nze oba nkikozesa. Raising our family. Wayogedde ku nsonga ya Canada gye tusobola okuliza abaana baffe. Start would be good for us. Nze mbadde nsaba kijja kuba kitukolera oba osanga. Okitegeeza. I don't think we can go back to St. Peter's. Si kiwa tusobola okudda mu St. Petersburg. Danger like this. Onoosonyiwa okuba nga nkutadde mu ttagali eno yonna ko teweetaaga kwetonda. Weetonda ki teweetonda. the person who saves one life saves the world. Bagamba nti omuntu asobola okutaasa obulamu obumu kiba kitegeeza ataasizza ensi. Kyongenda kusaba okkakane. Are you sure you don't need to see a doctor? Okakasa teweetaaga agenda kulaba musawo okusiya ku kisago kyo. She's doing go. I love you. Asisa abadde anyambayambako. And I'm with you. Njagala okimanyi nti nkwagala nange nkwagala. I'll be back tomorrow. Ngenda komawo olw'enkya. Genda osooka owumulemuko. Abaana baatuka essira ne basooka bakuba emiranga nga bakaaba olukaaba tebazikiza. Tudde eri Faaza Sawulo. Yajjayo ebimu ku bintu bya sisita n'atandika obbiyisaamu amaaso alabe. Bagamba sibo sisita yaliko komando. Lengera. Nabagamba aba Speaker World bw'oba okimanyi weetaaga speakers ez'omulembe speaker mu sayizi zonna zino ezigenda mu flash. Z'okyajinga obulungi n'olyoka okuba ebbaala naawe ne batya. Bulamu bwe bugagga ku kizimbe ekyo edduka namba K109 ate nga balina ne toys ebyokuzanyisa by'abaana. Bw'obuuza akagujje Abudu. People Service Center nabagamba Sat Express yakaga bakwetikira ebitobi gye kyayino bitusa mu ggwanga Uganda. Weebale nnyo sisa se baakedde mutegekera kyankya. Anti weebale munnange. I think we will be very happy here. Nze ndowooza wano tugenda kubeera basanyufu bambi. Tujja kubeera basanyufu wano. Been this happy and this at peace anyway. Nze sibeerangako musanyufu nga bwe ndi wano. Wano mpulira ndi musanyufu kyotasobola kukkiriza. Namugamba kale ndowooza kankuleke ogire okwasaganya. Bisigadde tujja kuba tulaba. Koye kaali. Kwate kubo n'asooka akuba bulungi nnyo akabonero. Baabano. Aba atambula nga bonogamba kantambuleko nsobole okulambula ekitundu. Nawulira ekintu ekyali kikaaba. Agenda okuzza amaaso nga olutuula. Olutuula lulina kye lwali lukutte. Kaakana leka nkutaase w'ekyanga ki? Yakajjayo kadiya. Olutuula sebo lubadde lukakabye. Yakatululira. Boy. Okimanyi nti otaasizza kabulaza. Ukosi kiraba kutaasizza. Kyebadde gamba. Tokakkiriza genda sebo ekyo kyeggulo. Kyeggulo yes tokaganya genda naawe akantu ako kale. Kayitamu ne katandika ava ku bayaayi. Kyeggulo ku ddiiro ki? Mwana. Buladi. We get used to the comfort of this life. Tugenda tandika okumanyira obulamu buno. It is equal to the brutality it takes to live in it.
Oh, the old man. N'agamba nti ogetinga comfortable mu bulamu buno Traps are. kijja twetaagisa okubeera brutal okusobola okutambuza obulamu buno. Ate namukadde yali aleseewo maapu ewali emitego waliwo we yamaakinga bulredi wewali emitego osegeera. Nono agamba nti mpulira bulungi mbadde siwulyangako bwe nti myaka 2 egiyise emabega. So we're going to have children running around here someday. Jangu tugende tusooke tutambule tulabe emitego egisinga bwe giri kuba gye bujja maaso tugenda kuba n'abaana wano. Baana bagenda kukula. Mugambe gyasooke tugende tulabe. Здравствуйте. Waliwo yali asoma amawulire agenda okuza amaaso ng'alengera Sseruganda amwesimbye maaso. Лаура. Noonya omukyala ayitibwa Lola. Какой у вас книги? Ngenda kubuuza omwagaza ki? Mbuuza mwagaza ki? Я ищу Лауру. Nkugambye nnoonya Lola. Ate ombuuza mwagaza ki? Tuka ekiseera n'asooka yeetinkula eyo ebbali. Oba amukoze eki kyonna kyamukoze Mukama y'amanyi. Ono Father Saulo si waakuzannya. Abasajja be bali abasajja abakkiriza okukamala. Bwe batyo balina ke baafuna. Lodi n'akaleeta kubaamu naye beetaaga ebyokulya. N'asooka akabaaga bulungi n'akaggyako eddiba. We have to make sure that the wound isn't infected. Tulina okakasa mbu ekisago kyolina kiri infected. Mma nteekeddwa kwa at least okukebera buli ddakiika. Yajja ebbali. Mugambye ateekeddwa okuba nga amukebera at least buli ddakiika kakasa nti ekisago tekirina nnyo bulwadde. Emutuukako. Genda ogira bw'ati. It's impossible. Yamugamba kisoboka. Completely healed. Sokoleke kyo tekisoboka okubanga ekisago completely kiwonye. Kati agenda okuddamu kikebera nga kiwonedde ddala bulungi tewakyaliwo mbeera. Basooka bagasimbaga naawe aga 45 amaliiso. Abaali wano agenda okujja bw'ati ng'omwana akaaba. Abaana bano nabo They want us to be together. kirabika baagala tubeere wano nga tubeera zibadde z'ebusono yabasiikana ne beesega. It smells good. Waliwo ekiwunya obulungi mpulira ebintu biwunya bulungi wano munnange. N'akwateko bwe bw'amaliriza n'ayitamu n'afuluma ebweru. Okay. Makes perfect sense. Born in Russia. Given your vocation by God. Ono yagamba nti kino kikolera ddala amakulu okusinziira kati ono yagenda n'agwa ekintu kye yagwako ge gali amaliba ge baakaza agali gannyonnyola olugero olukwatagana ku nnakyala. This is where we are now. Buli kimu kyonna wano kiraga nti kyali kyawandiikibwa ku maliba gano era kiraga nti wano we tuli essaawa zino. As a father of twins. Ogenda kuttibwa then oddemu ozaalibwe nga taata w'abalongo. But this is just one of many. Bino byonna kye kimu ku bingi ebyalagulwa ebisoboka. Set in stone. It depends what we decide. Naye nga bw'omanye entuuko bagamba nti tewandiikiddwa ku mayinja tusobola osalawo ki kye twagala. What you decide. Kyonna kye musalawo gwe ne sisita kyonna kye musalawo. They're fighting. Abato bali mu kuyombagana eyo. Neither one is good or bad. Ku bonna tekuli mulungi tekuli mubi. For the light. The other a conduit for the beast. Kisoboka okuba ng'omu kwegamba muwaatwa conduit muwaatwa gwa kitangaala omulala nga muwaatwa gwa beast. Tugenda kola tutya? Babawuli abakaaba. Father Musaatu yamala n'akwate ku bonakkirira wansi n'asooka alabe. Kadinoola abannyonnyodde n'abagamba nti ebyawandiikibwa biri ku maliba n'asooka abannyonnyola lwakuba biri jasi muwandiike bwa buddole. Naye nga y'omu ku basajja be beesiga okuva e Vatican okubanga baasoma ne bategeera era ne bakeguka ne bakenkuka mu kiyitibwa the ancient language oba ennimi ezo ez'edda. Agenda okujjawo ebbali n'ebbali waaliwo omuntu eyali gw'ataasobola kulaba nga ye. Zibadde ziri busa amasanyalaze ne geekyanga. Yiyi etaala yavwako n'atandika okuwulira amaloboozi.
Amasannyalaze gavuddeko n'awulira amaloboozi gagenda okuddako. Yagamba bannange si bo ne bafwaza batya. Kakanye nga tuvuddeyo waliwo omukyala bamuta Katya ali mu kulongoosa bwakuba akaziki. Alongoosa bwakuba akaziki. Baabo mukazi waatu ng'ali kaziki waliwo yayingira paka munda. Yayingira paka munda n'asimbira n'ebigatto bye. Yajja waliwo ekifaananyi kye yagwako ekyaloola ng'ali n'abato. Mukazi waatu agenda okuzza amaaso nga tewali mulala Sawulo. Father Sawulo. Willingly into his passion. He took the bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples. Lori yali maaso ng'ali mu kusaba. Of you and eat of it. Ali mu kuweereza. Which will be given up for you. Nakyala bwe yali atudde n'asooka asituka bulambalamba. Musajja watu ng'ali wano. He took the chalice. Nakyala n'akwata ekkubo n'asooka ajjako bulungi ekiteeteeyi. Mu maaso awo oli ali mu kuweereza. Yajjamu ekiteeteeyi n'asooka asigala bute nga bwe yazaalibwa. Mara osigala bute nga bwe yazaalibwa n'alyoka atambula bulambalamba ng'ayolekera Lodi waali. Yajja. Ate yali akutte ekitambiro, yali akutte Misa. Emisa teyatuka ekisira n'eraalira. Misa yatuka ekisira n'eraalira. Yamushaako empeta. Namala n'amunywegera. Lodi no mbuliri gyali. Manyi okubeera mu kirooto ng'owulira ng'ekyannamaddala. Wulira ekirooto nga kiringa ekyaddala. Olinga ali mu reality. Mu maaso awo ku wolitaali. Boy. Wabula bombi balinga abagabana ekirooto kye kimu. Yasisimuka. Balinga abadde bagabana ekirooto kye kimu. Agenda okujja okusika n'abaana nga ne Nakyala ava eri mu kisenge. N'amugamba ebirooto biraba. Ebirooto y'engeri abaana gye bakomuniketi nga gye tuli. Ng'oli omusajja yabadde ku train. Ffenna tugabana ekirooto kye kimu ky'olaba nange kye mba ndabye. Nze ndowooza tulabika twalondebwa. Mukama yatulonda nze naawe. Nga Mariya ne Yozefu we baalondebwa okuza Yesu. Naffe twalondebwa. Nze ndowooza tuteekeddwa kubeera family. Muli bwe ndowooza. Olaba otya? Kagayina ekirooto Lodi kyaloota ne Nakyala akiroota. Baloota ekirooto kye kimu kasiya ke kamu budde bwe bumu. Abali wanaawulira ebikoona. Agenda okugulawo okuzza amaaso Katonda atufudde ki ekikutuuseeko ate. Waliwo omusiru anjiridde omusaayi ku kampani. Mu kampuni omusiru amuyiridde omusaayi. Okakasa oli bulungi. Baby ndi fine. Ndi fine. Wabula. Nabuukiza flight tugende mu Canada. Nkimanyi kino kiguddeko bugwi wabula mbadde nsaba. Tusimbule nga bukyali.
bw'oba tokina mbuzibu tusimbule nga bukyali nkusaabusabi. At first they thought it was some kind of virus mu kusooka baasooka ne balowooza nti oba osanga vayiraasi in the air or water. mbu bagamba waliwo ekyali kizungira mu mpewo oba mu mazzi At the time, ne batandika okgenda maaso n'okuba nga banenyanze. Something wrong with the water? no, waliwo ekikyamu kyonako nedda we'll come back. twakola testi nga testi zonna zikomawo ziri negatiivu kati kikikono simanyi Scary out there. I never. naye nga kyonna kyekiri kitiisa n'okusya ku ngeri abantu gye beeyisaamu si nnungi. Hi. How are you and the babies? Abaana bali batya masista? Здоровы. Abaana bali okke tetulina buzibu. Jasi bali akisiyasi baagala kulabako naawe. Gamba kansooke mbalabe. Wow. These are all my grandfather's paintings. Bino byonna byali bisige bya jjajjange. Hey, Attic, if he's interested. Anti munaye kadino yabibeeramu. Kadino ali interested kugamba. I will let him know. Bw'aba ayagala nsobola n'okumuwa ebirala ye ali ludda wa kadino. Must be hunting. Ayinza okuba yagenze kuyigga. Bamugambye nti kadino bino ebisige yagenda abijjayo yali so interested mu bisige ebikooti waitabu nsobola n'omuwa ebirala ebisige bya jjajjange bingi. Lodi no yuno. Laba nno bw'atunula. Jacob. And this is Samuel. Here, you take him. Omu yamutumye Jacob omulala n'amutuma Samuel. N'amusaba asooka amusitula osobola omusitulamu tewali buzibu. Balina gwe baamuwa. Era bw'atyo n'amutunuulira mu maaso. Yamutunuulira. Kale yagera okuzza amaaso ng'amutunuulidde tamuggyako maaso. Yamuyita Lola. Amutunuulidde tamuggyako maaso. Kale yeewuunya lwaki amutunuulizza nkaliriza n'amuyita Lola. Lola. They're beautiful. Abaana babalaga bubambi. Avuddemu n'amaziga mu maaso. Yagamba kimu baana basufu ate balaga bw'okuzaama. Motoka n'esimbula. Baabano. As the mysterious outbreak continues to ravage Estonia, leaving experts baffled. From nausea to psychosis, whatever staring through politics is like nothing we've seen in modern history. So calling it the new plague. Bali boogera ku kigenda maaso mu ggwanga. Abantu batandise okuva mu mbeera. Tibannaba kumanya ki ekireetedde embeera eno. The Cusick family going back decades. With the brunt of the blame falling on Cum's gem, Laura. Abantu bapangulukusa abantu bali mu kwesekula abantu bali mu kwetta era nakyaki abadde amugamba. Bali bagamba nti oba osanga kampuni yange efulumya toxics ezireetedde abantu okwekyanga gye tubadde. Ne baagenze ne bakolako testi nga buli kimu kyonna kikomawo kiri negativu kiraga tiwali nnyo buzibu. Naye tebamanyi ki kigenda mu maaso. Tebannaba kutegeera oba kirwadde ki oba kiki. Naye abantu abasinga bateesedde ova mu mbeera. Bali mu kwekyanga bali mu kutta bannaabwe. Yamuleeta ayina amaka. Mwala ayina ssente. Balina ssente ewaabwe eziteekanika. Era obugagga obusinga yabulimu. Olw'amaka amalala ge yamuleetamu eno erudda. Strange. Katya was supposed to come. Onagamba kyewunyisa Katya yabadde ateekeddwa okujja okusobola okulongoosa wano we sibadde. Nejjukira Katya yabaddewo era Father Saulo yamusanzeewo. Ne Father Saulo omumanyi ye kye yeetaaga. Yabadde anoonyereza ku Lola oba Lauren. Yatuka munda mukazi wattu bambi. Wabula nga mbajjukiza abayitibwa aba Vision Plus abakutuusaako fanikya omulembe. Abasiikanibwa ku Lubaga Road awo. Ku kiyitibwa Furniture House. Mobile shop.ug nabagamba bw'oba okimanyi tuweetaaga amasimu ag'omulembe amasimu amasufu kamala galiko garanti agaliko waranti.
nga brand ambassador nkutegeeza kwata bukwasi kubagenda ku site yaabwe ate nga si kyekyoka era ku site yaabwe ogenda kisikanako ebintu birala bingi nnyo ebyenjawulo. Visit the site, gwegenda ku site ojja kwewunya, kuliko bingi by'osobola ossangako ate nga bisufu biwomu. Daniel, I have some clothes here. Daniel, nyinawo wano engoye z'ensubya ze tusobola otwalira sister. Amugamba isoke. Kakano kati abaamunyize ne bamuteeka eno mukazi wattu bambi. Musibye mu kiveera ono tanaba kumulaba. Ate nga mbajukiza Sat Express yakagaba kwetikira ebintu bijje China bituusa mu ggwanga Uganda. Bw'oba kimanyi tuwetaaga ebintu eby'omulembe. Weetaaga okwetikira ebintu bijje China bituusa mu ggwanga Uganda. Tiwali buzibu. Nakya yeerongoosaako bulungi n'atereeza n'agamba ya basi kiwedde. Kumbe Ssenkaggale olwedde weeri yatuuse dda. Waali yatuuse dda. Oli ayitibwa Father Saulo waali. Kakaino mukazi wattu aba ali mu kweteekateeka. Waliwo ekyamuleetera okufuna instincts ezigamba nti waliwo ali wabweru awo. Alabika waliwo omuntu ali ebweru ali mu kubekkaanya. Essimu weevugira. Yeah. Aha. Mira. Ekiki? Okay. Yagamba kaali. Okay, llama Turán. Yeah. Daniel? Tiwali tabu ngenda tuka. Daniel? 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 Mwita namugamba Daniel. Buzibu kyate, buzibu kisoko mbulire. Waliwo omuntu ali wabweru awo, omuntu alabika atambulizaako amaaso ali mukola buli kimu kyonna ekigenda maaso mu ndeeno. Waliwo omuntu ali awo sikitegeera. N'alingizaayo alabe. Yamugamba kimu baby ekyewunyisa siina kye nnengera. I'm sorry. Onoonsonyiwa mukwano kweganze mbadde ndaba nti waliwo ali awo. Oba osanga just ndi paranoid. Sara pressure tolina kutya nnyo. Sara pressure. Kwatako namugamba asale pressure. Love you. Njaga bisiba yeti kwagala kono zeesinga munnange. Zeesinga okwagala. Okay. Tukwate kuba okudda eri Cardinal Russo. Cardinal Russo agenda okuddamu tula ku maliba. Amaliba galina ekintu kye kamulaga. Abaali wano agenda okulya ng'awulira amaloboozi gamugamba. Omwana tugenda kuwa obwakabaka. Gwette abaana abo tukuwa obwakabaka. Abaana bato ogenda kufuna obuyinza. Ngenda kuwa buli kimu kyonna kye wali weegombye ku nsi ya Katonda. Byonna by'oyagala. Akaana kakaaba kakuba omulanga. Paaza yagaana. Ekyali kimugambibwa okukola yagaana. Yagaanira ddala bulungi jjo. Yakola n'avaayo. Yafubutukayo. Awulidde seba amaloboozi gamugamba nti abaana ngenda kuwa obwakabaka. Abaana batte enkuba buli kimu kyonna kye wali yagadde ku nsi ya Katonda kuno. Maloboozi gabadde gamugamba kukola ekyo. Bw'atukaana agenda okuzza amaaso. Ng'alengera Father Fox amulengera ebweru. Father Fox n'atambula ng'adda muli. N'asooka yeebuuza. Ate Father Fox akola ki wano yadduka. Olaba ekisiiga ekyo. Jjajja wange yakisiiga ng'agamba nti ekyo ekisiiga yenze.
ekisiige yegwe kirimu olwamalayika. Jangu tugende. I have to stop by the factory before. Nyino sooka okuyitira ku factory before nga tetunabagenda kusikana Sister Yulia. Ngala mutwalira bya ngoye. N'ekisiige kyamulase n'amugamba nti jjajjange yakisiiga agamba nti oyenze. Sister Yulia ali eno n'abato. Ali mu kubayimbira basobole okwebaka bakakkane. Baadi bakaaba. Akato kayonka kalina eriiso lye kamukuba. Ku mwana okwo ku baana abo kuliko atali kiriya. Laba no Kadino Luso yalengedde ekifaananyi kya Fox. Father Fox. Kati aze kutala amuyiga. Wabula Father Fox aline Lola. Dobozi limugamba akaana kanyige. Yose rwatula. Tomwana osobole okutaasya enku mu liitu. Edobozi sebo kiri mugamba nti omwana mutte osobole okutaasya abawera. Waye gwe Father Fox sokoleke tulabe. Faza agenda okukyuka bwati okuzza amaaso. Anti oli ekyo kyogamba kyoli. Father Fox n'asembera. Jawali. Musatu yatyamu. Abadde emabega laba bwalinnya mukanaka ne kamuluma. Mukanaka kalinyemu omutego nono ebere omutwe kye balumye ennywanto ya maama. Kamukubye. Nobunako bukwata enjiri. Kyokali kutale kuliko emisege. Gyatandika n'okuwoowola. Nga bwe gisembera mpola sebo giwoowola gisembera agenda okuzza amaaso n'agirengera. Yamanya kanino kaweddemu. Mali kudosi. Emisege sebo gisembedde. Aya. We can make all the pain go away. Tusobola okugezaako okugyamu obulumi. If you agree. Gwe senga okkiriza okutuyamba okutta omwana omu ku baana abo ateekeddwa okuttibwa. Tusobola okuwonya okubonaabona n'okutya kwonna kw'oyitamu. Wandibadde weetaasa mu kino. Gasiya. Abasajja balina okukkiriza bagambye n'okukkiriza kwono kwa kika kya waggulu kama tasobola gendera ku bikolwa bya sitaani. Bamugamba ate omwana yagaana. Yakwata sapule n'aginyweza n'agamba kati bwe kuba kufa ngenda kufiira mu maanyi ga Mukama. Yasaba ki Mukama beera wa kisa gye ndi. Kyekyoka kyenkosa abeera wa kisa. Emisege ne giryoka gimugwako. Gitandika omufenka. Allah. Kati bano balina okwatikwa gye basiika ne Sister Yulia ne Faza oba Kadino Luso gye bali. Wabula nakya yagambye Lola agenda soka kuyitirako ku kampuni. Bamukubidde essimu ne bamutegeeza waliwo okwekalakaasya okugenda maaso ku kampuni. Nayagala bifo nga tanabatuuka eri asookera eno. Yajja. Ono yagamba tweyakirolooza amazzi ge galeese ebizibu bino ko nedda okusiza ku laboratory report yafuluma nga amazzi gali negatiivu. Kyokka bano abali eno beekalakaasa bagamba nti amazzi ge gabatuusiza ku ebyo ge gabaleetedde ofuna obuzibu bwe balimu essaawa eno.
Siagala otebana abasajja abasinga mbamanyiza kubanga nkyali muto. Bamuleetanga ku kampuni. Kali ajja ayogere n'abasobola okubakakkanya wabula empogana gye bawogana muganda wange. Bandibanga si baakuwuliriza. Agenda okulengera ebbali waliwo omwami yali mu kwokya. Najjako kino nazza amaaso gy'ali. Okumanyanga mukambwe. Ayina bwe yaluma. Nga bumujjamu amannyo ng'alinga alaga nti yafwafwa dda gw'olaba oyo. Tekaali kabonero kalungi okusya ku roodi. Abantu bafa olw'okubanga tuli mukwe. Lekerawo okwagala okwogera nabo. Ono yajja amugjeyo. Asegedde bano abantu okusiikya ku ngeri gye boogeramu they won't listen to reason. Yamukwatako n'amugamba tuyite munnaye tugende. Tuve wano. Gya tugende aba akyuka ddayo. Ekyasi kyavuga. Okumanyanga bakambwe. Atolooza nakyate baamutulisa. Nakya baamutulisa baamukuba ekyasi bambi. Agenda omutukako ng'embeera gy'ali mukazi watu si nnungi. Yakaana mugamba kakana mukwano ogenda kubeera okay. Ogenda kubeera fine. Yaweza kimu omwana. Abadde na lubuto bambi. Agamba nti omwana. Baby soko ntunuulire baby ntunuulira munnange. Kali yaba ali wano. Geno gira bwati ng'alengera ekifaananyi kya Nakyala ng'akyali muto. Bitu byakalubye. Nabagamba Jojo Tents abasiikani bwe bweyogerere. Ate nga nabagamba nti balina ne branch e Southern Sudan. Bw'oba oyagala tenti ez'okupangisa, oyagala eziri customized, ogasseko n'ebirala. Jojo Tents basiikani bwe bweyogerere awo. Musatu yakanda kaaba. Ninga Nakyala obulamu bugenda. Obulamu bugenda. Yayogera buli kimu kyonna bambi. Ninga takyalina kyasobola kutaasa we twogerera. Oli obulamu buyiseemu. Obulamu bugenze. Katonda wange. Swagamani yasiikani bwe Kyambogo University nabo businema babutuusira ddala bulungi. Yakwate kubo n'avaayo. Kumbe Sawulo Father Sawulo yaliwo ebbali ng'alaba. Yali amuswamyemu. Era bw'atyo yayingira emmotoka n'asimbula. Ne Father Sawulo n'agamba otyo kati gwe wodda we nkwagala. Kyo kigera kunnyamba okusobola okutegeera abaana gye mwabakwese. Abato beebase. Yeno Nakyatamanyi na Kadinali Oluso gye yalaze. Lodi ajja. Vuga emmotoka akomawo. Kakati ono mukazi watu afuluma anoonya Luso, Kadinali Luso. Kubanga bwatu yageze tannabaddamu muwuliza. Nagamba kanoonyeeko wano kankeberekebereko arawunde. Ayinza okuba tali wala musajja watu bambi. Kuba ekisookera ddala n'ebyenkatika yabadde abiteekateekanga. Ebyokulya pozingo gasseko n'ebirala. Yatuuka ebbali n'asaba emmotoka. Kale emmotoka mwe mwali Fox, other Fox. Ni bajja bakebere. Bajja n'ezitooca basobole okunoonyereza balabe Luso, bayita Luso.
oli ludda wa Luso bannange abuuza. Baamutukako ng'emisege kye zimukoze, emisege gimweyanjizza, emisege girumye ono. Mumuveeko Gasiya, mugende ku mbaawo. Yagigoba n'agiboggolera. Muve wano, mumuveeko Gasiya, mugende. Bwe batyo beetika mayitye ne bagireeta bambi bulambalamba. Era bwe bagireeta ne bagituusa ebbali ne basalawo basooke bagyokye. Ono ali wano Faaza alaba alina wayagala obbafunira. Bw'amala okulaba nga bali so concentrated ku mayiti ye n'ayitamu. Ekyamulese kwagala kutta abaana, ayagala kutta abaana abo. Kigambibwa abaana abo okubeera ku nsi, abantu bagenda kukomekkerera. Y'enkomekerero y'abantu ku nsi. Mayiti ya Faaza baagyokye ya Kadinoro Luso. Ono atuuse munda. Bw'atuuka munda mu nnyumba nga bali bakyali eri. N'asembera mu ngeri ya kimpowooze. Daba. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Nga bwe kyali mu ntandikwa bwekityo bwe kigenda okubeerera nga bwe kiri, ewatali kukomekerera kwa nsi. Amiina. Ono ajje yatuuka ewali abato. N'asooka abatunuulira, agenda okuzza amaaso kano nga kamutunuulidde nnyo. Kano kirabika bwe buzibu. Ategedde obuzibu. Kali akaali kamutunuulidde. Ndowooza nga kali kamugamba oli. Gwe tabulaazo wange ngenda ku obwakabaka. Kano ke kankomunicati nga gyali gwe tabulaazo wange ngenda ku obwakabaka. Gwe mutebulaazo wange nku obwakabaka. Ekigeza akamwogereramu ntitta. Ke kandibanga kalimu olwa sitaani. Era akagamba ntitta. Tabulaazo wange kirabika oli gwe balina okutta ate ye muntu mulamu. Yamugunda. Waliwo yamufumita amufumise. Omusalaba n'asooka amwambalira. Lodi yamufumita omukono nakyala. N'amusawuka ettali. N'atomera ekimeeza mukazi wa n'asooka alaalira. Galo ndeeteko kababba. Kyandeese wano nkimanyi nnina okutta. Wabula ssebo kali kamugamba tabulaazo wange nze kuwa obwakabaka. N'alyoka akwata mu jjolo, ayagala kamaliriza. Lodi yamwambalira. Ne basooka bakkirira paka wansi. B'ennyondo. Yamukuba n'amaani amugwa mu bulago. Bw'amugwa mu bulago n'asooka amunyweza. N'asooka amunyweza ayagala mukutula. Aya. Deka. Tulina okutta omwana. Father Fox omwana yalina okufa. Leka biyingira muleka omwana afwe. Kifumita mu liiso. N'akikalabuza sapule gy'akifumisiza mu liiso. Yakikalabuza nabadde eriiso lifuna katacha. Katonda wange. Katonda wange. Kimuliko ssebo kimwambalidde kimutuga. Nabagamba Diamonds Pre-Primary School abasiikanibwa mu Kimbejje e Buddo. Essomero yakituuzaako amanda. Kituuzaako amanda ne kitawo ne kigwa ettali. Gasiya. Nakyala yakikubye.
Mbagambye Diamonds Primary School esikanibwa ebudde mu Kimbejja. Somero litandikira omwana watandikira okusoma paka P7. Ate ne surprisingly bakoze bulungi bafunye first grade zokka mu P7. Diamonds Primary School bafunye first grade zokka. Musobola okwate kuba ne mugendayo ne mubuuza ne mulaba. We need to leave. Twetaaga tufulume tuve mu kifo kino goge mazima. It is only a matter of time before the rest. Kubanga aba Voxday abalala bagenda kujja batusange wano. Voxday kwegamba kibinja ky'abangi eddoboozi lya Mukama we beeyita. Nti bo baliwo kulwanisa kyonna ekiyinza okubanga kiyingira eddiini y'Obukristaayo n'ekyo kibasuubira ekiyinza okubeera ekyetabbu okuzaama. Kati mukazi wattu abaali wano agenda okuza amaaso okulengera ng'alaba ekifaananyi kya Namukadde yali nnyini maka gano. Namukadde oyo yagenda otuuka okufa alabika yali ayiseemukko empewo za Mukama era ng'alaba kati yamusongera ng'amusongera waggulu nakyala alabye omuzimu gw'omuntu oyo. Kati nekyewuunyisa nakyalo n'atambulirako empewo za Mukama. Newankubadde yali komando mu biseera bye ebikadde kyovula atudisimisinga nga muntu tomanya Mukama ani gw'ayinza kwogereramu. Kati yatandika omulaga byonna byonna ebize bibaawo nga byali byalagulwa omwami oyo mu bisiige. Byali byalagulwa omwami oyo eyafa Namukadde nnyini maka gano jjajja wa Loora mu bisiige era abimulaga. Okiraba nti wano tuli ffenna famire nga tuli ffenna buli kimu kyonna akimulaze ekize ekituukawo. Kiki ekirala kye weetaaga okusobola ogezaako tegeera? Amulaze n'ekisiige ekyasiikibwa omukadde oyo nga loodi ebisolo bimulya. N'amulaga n'ekisiige ekya nakyala Loora. Loora abadde nga malayika waabwe. Ki ekirala kye weetaaga? Loodi yaseka busesi. Kino kyali kisese yali tasobola kikkiriza. Katonda wange. I've wasted my entire life. Agamba nti obulamu bwe bwonna abadde nga abwonoona. Prophecy is real. Kino kiraga nti profesi ya ddala kono kye kyakiweetaaga okumanya. This is the point of all this. It hasn't been decided. The devil could win. He is not fighting against God. He is fighting against us. Era ng'agamba nti essaawa zino omwana gw'olaba talwana ng'alwanisa Mukama alwanisa ffe. Wano tekiraga nti tutuwangudde sitaani akyasobola okuwangula. Wabula ffe abasobola ogezaako kitereeza. Tulina kubeera ffenna. N'akwate ku bonajjayo amaliba. Abajjayo amaliba. Atandise okukkiriza nti akaseera kano kuba agambye profesi entuufu. Kiraga nti balina kukomekkerera bonna. Yatandika okuwulira ekiwumira mu matu ge. Yaggalawo. Alaba ekifaananyi kya nakyala Loora. Awulira ebinaaka bimwogganira mu matu. Kantu ssebo kamutuddemu akawulira. Kubamu akafaananyi ddala mbutuufu singa sibbo. Okimanyi nti byandibadde birungi singa si baana abo. Twandibadde mu bulamu bulungi. Naye ekyewuunyisa abaana bwe bakuleetedde okuba kati nga nkuvaako. Ddoboozi lya mukyala. Abo bayinza okubeera nga bagenda kubeera balungi eri abantu oba balungi eri naye nga babi eri abantu. Lunotawo terunaba ssalibwawo. Naye at this point you can save humanity. Gwe kennyini osobola ottaasa abantu. Olina kuttako omwana ogwo omubi. Tekinaba kubeera kikeerezi nze naawe okubeera naawe mukwano. Genda otta omwana. Genda otta omwana naawe kennyini wejjewo. Genda otta omwana. Ddoboozi lyatandika omutuulamu nga limugamba genda otta omwana. Ddoboozi lya sitaani. Kagenda gwe bamugamba okutta oba gwe baagala okutta nga balinga abagaya ye mubi kirabika ate ye mulungi. Ye mulungi. Nakyala ekirooto akifunye. Jjukira bafuna ekirooto kye kimu. Kati ekirooto akifunye asobodde okutegeera. Wano nnyina kubeera mwegendereza oba si ki?
ddoboozi lya namukadde lyamugamba dduka, limugambye dduka. Yasoose n'amusibira eno. Loodi akuba ayagala kufulumayo. Yatika abato abajje wano. Yatika abato ayagala kubajja wano. Kiroodi ssebo kiri kuli kikuba kyagala kuvaayo, kimaze okuyingirwako empewo enkyamu. Kikubye oluggi. Nakyala ayiseemu n'abato. Nakyala ayiseemu n'abato ne kijja. Gwe kyamulengera ayitamu aggwerayo. Faaza aliko empewo enkyamu kati ayingiddeko emmandwa. Mandwa zaagala kutta mwana. N'ekiripusi esembedde. Küsikeskuselt. 78 ristile. Bano emmotoka ebeetambula ne bagwa ku jipu eyali eno bbali ku ttali. N'asala bwasooka communicating asobole otegeeza aba dispatch. Ate nakyala wagira asikanye poliisi ayagala baga mu nnyambe. Bano embeegalidde mu nnyambe mu ntaase. Bano balengera mukyala akutta abaana mu kibaya. Abagamba mu ntaase ayagala kutta abaana bange. Wuuyo ajja ayagala kutta abaana bange. Boya akutta akananka. Ayagala kutta abaana bange kalino bw'atukka ebbali. Ne bana akananka katandika obuuma mu matu gaabwe. Yasooka n'afumita ono mu katwe. Yamufumita mu katwe. Bono omutayimbwa bano okugulu. N'amuteeka wansi nakyanaamanya kalabaaye n'ayitamu atandike. Gwe laba nno tabbu. Loodi yayingiddemu empewo enkyamu. Yakakwata n'amusoga mu maaso gombi. Yamusoga mu maaso gombi n'amumaliriza. Kanaagenda asooka anoonya oli gy'ali n'abato. Yagenda asooka anoonya ono gy'ali n'abato. Omukazi wattu ali mu kudduka baami. Wabula gwe kyoba omanya maama nnyabo. Mukazi wattu yadduka bambi agenda otuuka ebbali nga takyasobola kweyongerayo nga wakoma. Loodi Ssebajja yeekalakaasa ajja yeekamwana. Nakyala atuuse batakyasobola kweyongerayo wakoma. Wakoma. Amugamba kino nkikola ku lulwo. Ffe tuli miwambwa, tuli veso za Katonda ku nsi. Ffe twagala kutta, njagala kuttako mukyamu yekka. Leka nkulage. Tuteekeddwa protecting a Messiah okuva eri muganda we. Togenda kondeminga half of humanity. Togenda kukkiriza abantu baffe olw'okuba tosobola kusaddaaka mwana. Abrahamu ndowooza olaba kye baamugamba kwa Isaaka. Singa tetukikola ensi egenda kukoma. Singa tetukikola ne tuttako omwana oyo omu, ensi egenda genda mugeena, abantu bagenda genda mugeyeena. Foxy, nze nkimanyi ono si ggwe. Alisi oteekeddwa okuba nga ak'obuntu kakyakuli munda mu ggwe bambi. Wandibadde ompa omwana oyo sigenda mukuwa. Ngenda kusaba ompa omwana oyo sigenda mukuwa. Mpa omwana. Katonda yakola ensi bw'ati lwa nsonga the good and the bad okubeerawo. Oyo teyasobodde, Katonda teyasobodde kutaasa loola. Kati ate omwana wange gwe twali tulina mukazi wattu yabadde lubuto. Teyasobodde kumutaasa yitawo. Leeta akaana akamu kalina okufa kano. Yajja ebbali. Lengera. N'asooka akakwata kyokka ate eclipse egenda kuyita. Yakakwata akatono akatunuulira. Nakyo yamugamba nti ndowooza twalondebwa. Nga Maria ne Yosefu bwe baalondebwa ku nsonga ya Yesu.
ndowooza tuteekeddwa kubeera famire munnange. Bigambo bye yamugamba akaana agenda kasuulayo. Nakyo yamugamba nedda tokikola Fox tokikola nkwegayiridde. Tetulina kusyadda akamwana wadde n'omu tulina gezaako kumanya kyakkola. Sitaani tasobola tusinza maanyi yamukuba ekyasi. Lodi abadde tannabakola ekyo kyabadde ateekeddwa kukola. N'ayitawo n'agwa ettale. Mukazi wonna gy'asika n'omwana. Bambi. Bw'atyo n'akwata ekkubo n'ayitamu mpola. N'agenda mpola mpola yagenderera mpola mpola. Baabo. Прости меня, Господи. Прости меня, Господи. Прости меня. Mukazi watu yasaba nga Lodi ali ku ttaka. N'asaba singa kisoboka Mukama yandibadde asaasira bambi. Ndibadde amuzza. Yalemerako essaala ng'aziwerekeza. Teyalina kuzikiza yalemerako essaala n'aziwerekeza. Ziba zizibusa atolooza Lodi teyadda. Wabula ne kino Kadina Oluso yakyogerako nga batudde abannyonnyola kye bayita prophecy. Nga buli kimu kyonna ebisinga bize bibaawo. Omanye ekintu kye bayita prophecy abantu abasinga tebakitegera. Prophecy ezibeera series ezituuka ku ekyo ekiba kyalagulwa. N'ebingi ebiba bijja bituukawo ebijja biranga obwandibadde ng'obubonero obujja bulanga okutuukiriza ekyo ekiba kyalagulwa. Bingi bye bayiseemu nga byonna bize bibaawo bubadde bubonero obulaga nti bano bateekeddwa kubeera bombi. Kubanga ne Kadina Oluso yatuka n'ekiseera n'ayogera n'agamba nti ogenda kufa omala oddemu ozaalibwe buto nga taata w'abalongo bano. Era Lodi afudde n'amaana akomawo. Bajja kutegera omwana tujja musomesa ajja kuyiga kye bayita okubonaabona paka lw'anatuuka okubeera free. Kiri gye tuli okusobola okugezaako mugayidinga. N'okakasa nti ateekeddwa okubeera ng'ateekebwateekebwa. Be balina okubeerawo ku lw'abaana bano. Oba abalungi oba mulimu obulungi oba mulimu omubi. Balina okubeerawo ku lw'abaana bano. Lodi yajja alina okunaabako. Yajja alibute nga bwe yazaalibwa. Nina kyala kwe kusembera. Laba lubo. Tetuteekeddwa kumanya lwaki ebisinga biri bwe biti. Omukwano is the only way forward. Omukwano ly'ekkubo lyokka erigenda otutwala mu maaso. Nakyamugambe tetuteekeddwa kumanya lwaki. Why? Just fe tulina kutambuza omukwano gugenda gatta ebisigadde. Baabano. So kati akamu bwe buzibu. Ne bajja kulwana nga bwe banaaba basobodde okusobola okuteekawo embeera okutereeza. Bwe katyo bwe kabadde kayitibwa Deliverance. Bijjo Splash zinga bulijjo. Ngenda sha Mukama abakumire. Tusikane mukaddako mweraba. Nabagamba Ronnie's Entertainment ye bu cinema ye show distributor. Mpozi n'okubategeeza Mindset Videos abasikani bwenyende Masaka ashirafu ku Hollywood movies Mpondwe Custom Ziwera Jazzmatic Videography Mbarara mu kikubo ekidda mu katale nabo sinema babutusiza ddala bulungi.